wanga kettako. Who are you? Jeneno muozigwe mazigwe. Tugenda kubanyampa mayiro kanana mwe babazi. Lingo mumbo gwa mazama mu 7. Gasiya bulo. Breaking news. Full figure yekyusiriza mu kiti atabukidde mu 7 ne muhozi akatambika wanvu wabula nkusaba njagala okawemu ku budde embeera plate bwogirabanga ennaku z'omwezi omusala gubaguluddewo oba oli awo kulunda omulundi agamba abubende ono alabikanga yalina ekiddako oba oli awo ekyesamanya nja kusabira awennyini video eno soka ogintereka ekigali njagala tugenda mpola mpola kati studio za Kasuku abaana bazitabukidde mbu Kasuku ono kusinzira ku nsonda zesigika agenda kubanga y'omu kwa state agent mu mawulire era nga ajja kukyazanga abantu ab'enjawulo bongera okubanga bamalimirira gavumenti kati nno yeekolera amwambalidde bw'ati timpera ekigalo ompe kyolowooza. Gavumenti yakooya okugibba kati ekyusizza engaba kubanga mwenna erina okubateeka wansi w'enkwawa zaayo ku bbeeyi layisi yeekimanyi nti bw'enaabayita mujje muteese mugenda kugiseera kati ebafunirayo omugagga n'abakolera ekintu ekitono ekifaanana ng'ekinene mu maaso gammwe naye ng'ate kitono mu maaso gaayo naye nga bwe kijjira mu feva y'omuntu omu kibeera kinene nnyo. Kakati gwe kyaza abakuba gavumenti lw'olimanya nti awo wennyini w'otudde w'ogikyaliza abagivuma wallahi waayo. Wizo manizo ebibye sibirunyi kati nno ekyambalo ekyo hakireese embeera bajjo ono amwambalidde ngenda kubanga mukwa ekyambalo ekyo kyaliko PLU era nazone ejo nembagamba ne kunako olwo asho omwagiraba bulungi nnyo atanagiraba sho yonna nga byatambula byonna webiri video weria wansi ya sawa namba osogera nalaba sho ya Wizo manizo abwetyo nebanga ate otambula kati ngenda kuwa abajjo obuzibu yabujje ku Wizo manizo ono golaba kati Sheikh Ashraf yagamba ajja kusomereddwa ate obulamu bweyongera kubanga buterera ddala bunnyo aba Spurs Tours and Travel bakugamba bajja kutwala Canada ku bay ensamusamu ate ne bayagala ku kitundu abakulu bano bajja kusobola kubanga oba oli awo balance omusasula otuuse mu ggwanga erya Canada. Wizo manizo ebibye sibirunyi bajjo ne bwino ku kyambalo kya PLU kyeyambadde ku show ye. Baba ndi mugoba byabufuzi mu ndongo tosobola kugiramu ata yeriko omuntu asinga obutayagalwa mu nsi. Wizo sympathy yabadde afunye yabadde akomeza memories of good life n'abitta ng'omuntu aliko eddogo bw'abeera ate yeyambadde ng'alinga bipulidata n'akaabye amaziga kigambo ekyabadde wano kyassa future ya Wizo future manyi lwaki yayozeza nayanika mu ttaka akati kankubuulire bwogiramu ate yeeyolaga abantu nti bano abawagizi ba FDC abawagizi ba DP abawagizi ba NUP abawagizi ba Jema tobaagala oba kugamba kakati kwe bwino kakati kankuyigirize waliwo olukwe mpuliriza waliwo olukwe lw'okuyita mu bivvulu nga gavumenti eyisaamu meseji yaayo naye nga yeefuula ewagira abayimbi ekyo nakyo profesa yakimanyi nze profesa pozi profesa womugogo omwempalaze kakati wekati enkugamba kakati gavumenti yayise nti abavubuka babakwatira mu ndongo kati yakoze generation ng'eyagala kutegeka bivvulu ompulya bulungi etuuse meseji yaayo kakati ate gavumenti ya Museveni egenda trickinga buli muntu naddala ow'amawulire ekugule naye nga tomanyi nti ekuguze ng'ekuwadde katono naye ng'ekimanyi nti ozitowa kinene naye ng'ate kimanyi nayo nti naawe omanyi ky'ozitowa bwe naakuyita mutuule ku ttebo ogenda kuduumuula empiiya kyova olaba ekuteerawo obuntuntu olaba bintu kutambula nga bw'otaabibala na kubibala ne biyitawo n'okuyitawo. Bannaye Mukama yansinkanya Ssewagudde bannange Mukama yansinkanya Ssewagudde naye nga Ssewagudde oyo kagologoosi waliwo akazinyisa eri emabega ng'olunaku lw'onaabanga atagalamu lw'onaalaba ekikyamu naawe okyogereko ng'omuntu kuba mbiraba mutera okubyogera ogambe nedda kino kisusse bakugirayo payment roolo ya State House wallahi ya Mungu nga kwoli bakugirayo payment roll ya State House wallahi ya Mungu nga kwoli nga ate bakugula ssente ntono kikyentegeeza bannanga obulabulabu obwo baganda bange muyinza okuba muyina empingu gye muli mu kwetekako oba empeta ey'obufumbo muyinza okuyingira obufumbo wallahi nga temumanyi nti muyingidde bufumbo weekanga kutegeka mukolo mulala ogenda kwanjula musajjawo wammwe ng'empapula zijja okuva ewa DC nti weewakanamu baba bagatta n'obuwandiike buubuno
n'ebifaananyi ebikakasa nti baabagatta biibino oba receipts kwe mwasasulira ew'omusumba ziizina era ne risiiti kwe basasulira amahale ga kitaawo oba ziizina. Neweebuuza kyajja kitya? Kumba ono Godfather yajjanga omununuzi. Nga Godfather yali agent gavumenti yaku owninga nga tomanyi. Wallahi muyinza okugamba nti oba nina fitina, muyinza okugamba nti tubuukira buli omu, naye abagagga mubamanyi baganda bange. Abagagga be musisinkanye mubamanyi n'obukodo bwabwe. Kituufu gye bali abagaba, naye n'abo boolaba nti bafuna ssente mu ngeri ennyangu era nabo bazikukulira. Omuntu ava wadde golowooza Brian White eyasemba okubikola yaggweerawe. Kyogamba wakyaliwo omugagga omusiru obutayigira ku eyo nsobi gye baakola ku Brian White. Wakyaliwo amunoonya. Kinuma tuba kubanga balwedi sikosereke kadima obira ku simu. Essimu yange siyo girumya kochi. Wiza bakwambala kintu kya people power nga tibatuvuma. Bajjo. Bameka babikoze. Sogedde kabako. Atu mwogedde ko lwali. Nainda banga kyakola kikyamu. Kabaka akube music. Zeno ndijeno wini siwolereza. Mama nateka kyagulanyi mu kifo bwati. Singa ne bivulu babiweze. Singa tuyagenda kuddamu tegeka kivulu kyonna. Gwe ng'otegeka. Kati ze nyamba otegeka ze promoting ebyobufuzi mu bivulu. Nakupa ekivulu kimu kirantadde mu byobufuzi. Ze business. Okimanyi revenue omutima gwayo omubi. Yataddeko mu nategeka ekivulu kyali enisikiri manja milioni 2. Milioni 2. Kiriwa kibategeka. Bansibyeko mu nategeka ali enisikiri. Batagenda kulaga assessment. Bataddeko mu nakola show. Yali enisikiri milioni 2. Kale nembala mbitegeka kiba bankuba omusolo zitaba boganye nange. Ziba banyigira musolo. Ondeka kyengamba. Kakati abayimbi. Wizo wamazeemu amaanyi. Kwanza njagala Wizo. Towesembereza ngati jjukira. Yagezi natekako ekigambo wakitwalanga ekiriko ekikolimo. Kigambo kipatriotiki. Ayi buli okiwanya gana kankana. Ikusabula TV. Oyambadde Piero yo. Piero yayo. Kamiliyoni nno muyina okusabira Katonda waliwo ekizibu muyina okwesabira. Oyambadde mugamba temwagala bya bufuzi. Soze kyambalo kyabadde. Waliwo ne omuzimu. Patriotiki. Kadima. Kigwayo kitambo. Bosanga omuntu abonaabona. Katonda yaba yamubonyabonya. Era si kirungi kuyamba nnyo bantu babonaabona. Bosanga omuyimbi yalina erinnya n'agwa Katonda yaba yamusuula. Tukomyewo emitima gikomyewo. Tusiba tugamba nti temwagala bya bufuzi mu ndongo. Mpuliza buli bye ngamba. Zotaba kunyiganyiga lenze nkuwuliriza. Tukuwagidde. Oyamba teri baddogo. Kubanga musician omutuufu tolina kubeera mu politics. Abakugira mu red singompo praise. Ne kabako yalekerawo okwewanyisa Bobi Wine. Ne kabako kamugambeko. Baba talina music agende mu studio ayimbe. Bayina akabadi, bayimba ennyimba za Kyagulanyi bantu bakuba endulu ng'endulu ebuze. Abante mwagala mazima. Obusiru bwammwe temwagala mazima. Ogambye otya? Kale Wizo nkugonda emingo okwambala ekyambalo kya Piero yu. Ne bakabako balekera okwesiba ku nnyimba za Kyagulanyi. Bagenda bayita ennyimba ezaabwe. Awo nkugoberera. Otegedde?